Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okubeerawo tugabane ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo, emmere y'omwoyo gwo, emmere y'omwoyo gwange, ekigambo ekituzzaamu amaanyi omuntu waffe ow'omunda, ng'omuntu waffe oyo ow'omunda kye kikula kya Kristo ekiri mu ffe. Oyo y'alina obusobozi okukola ebyo ffe bye tutasobola. Mu kiseera kino ng'omulabe afuba nnyo okulaba nti atulwanyisa ddala abo abalabye ekitangaala, kubanga akimanyi ekiseera kye kiweddeyo, ekiseera ky'omulabe kiweddeyo, ekiseera ky'amaanyi ga Katonda okweyoleka ku nsi kati kye kino. Kino kye kiseera ky'abaana ba Katonda okweyoleka ku nsi. Kino kye kiseera ebyo ebyawandiikibwa bituukirire. Kino kye kiseera bangi batandika okutambula mu mawanga ag'enjawulo nga bagenda balondoola ebyawandiikibwa nga bituukirira, nga bagenda babeewo ng'abajulizi, nga bagenda beerabireko n'amaaso gaabwe. Kino kye kiseera we tugenda okuwulira ebyamagero ebyo ebisingira ddala n'ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola ng'ali kuno ku nsi, kubanga naye yayogera nti abo ab'oluvannyuma, abo abagenda okubaawo mu biseera ebisembayo be abagenda okuba nga bakola ebyamagero ebisinga ne biri bye yakola. Kino kye kiseera, y'ensonga lwaki bangi babadde bayita mu kiseera eky'okutukuzibwa, nga Mukama abateekerateekera ekiseera kino. Kino kye kiseera eky'obwakabaka bwa Katonda okweyoleka ku nsi. Kino kye kiseera ekkanisa bangi ebagenda okwawulibwa, abadde basaba bonna bagenda kutandika okulaba enjawulo, kwega buli omu agenda kutuulaawo yeewuunya agambe naye ki ekigenda mu maaso. Era kyensaba leeyawuliriza, tokkirizibwa kulekebwa mabega, kubanga si kikulu obadde osaba emyaka emeka mu kyaki, si kikulu pasita omumanyi kyenkanawa, si kikulu oba gwe kennyini gwe wazimba kyaki n'ettaka liriko. Ekikulu y'enkolaganayo ne Yesu Kristo n'obutuukirivu bwo. Tokkirizibwa kulekebwa mabega mu kino. Tokkiriza balala Mukama bakozesa bakola ebyamagero gw'osigalire. Tokkirizibwa Mukama abalala bonna abayigirize abatwale ku ddaala eriddako gw'osigalire. Tubadde nga tulaba ebyamagero bangi, abalwadde ne bawonyezebwa, bangi ne baweebwako obunnabbi. Kino kye kiseera eky'okulaba amaaso bye gatalabangako, okuwulira amatu bye gatawulirangako. Tugenda kutandika okubiwulira, tugenda kutandika obiraba. Ensi egenda kwewuunya, ebyafaayo by'ensi, ebyafaayo nga tubadde tubimanyi byonna bigenda kukyuka. Tokkiriza kulekebwa mabega, weeweeyo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna, Mukama akozese obeere omu ku abo Mukama bagenda okuteekako omwoyo we, ddala ensi egambe waliyo Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kubanga mu makati ng'ekizikiza kyeyongedde ku nsi, mu mbeera eyo ng'enzikiza yeyongedde ku nsi, Mukama ali mu kuyimusa omugigi, ali mu kuyimusa ab'omulembe gwe yasuubiza. Mukama ali mu kuyimusa ab'omulembe gwe yasuubiza. Ebyamagero ebitalabwangako, amatu bye gatawulirangako, byebyo Mukama byatutegekedde, era nga gwe mulembe guno. Oyo yenna eyeeteeseteese, Mukama agenda mukozesa. Oyo yenna eyeeteeseteese, naye ng'ebyokulwanyisa byaffe ebimu ku bisinga obukulu, obutuukirivu n'okusaba, obulamu obw'okusaba. Tubeere mu bulamu obw'okusaba, nga tolinda kusaba wokka ng'olya mmere, ogenda kulya n'osaba wokka ng'ogenda kwebaka, naye obulamu bwonna bwonna bubeere bwa kusaba. Buli w'obeera eddakiika yonna gy'olina mu mutima gwo obeere ng'osaba, kuba omulabe naye amanya essaawa, amanya nti kati ono asaba agenda kwebaka, asaba azuukuse, asaba agenda kulya. Omulabe ajja kujja ku ssaawa ziri z'otasaba. Oyo yenna ayagala okukozesebwa Mukama waffe mu kiseera kino ekisembayo, mu nnaku zino ezisembayo,
omukisa gwa Mukama weeguli, ekisa kye ekiri ku nsi kimala, okwagala kwe okuli ku nsi kwetasobola kwegaana, kwetasobola kuwakanya. Oyo yenna eyeewaayo n'amunoonya mu mazima, n'amusinza mu mwoyo ne mu mazima, n'abuulira ekigambo kya Katonda oba kisoboka n'akozesa n'ebigambo, oyo Mukama agenda mumukozesa, era nga Mukama atunulira n'ekipimo ky'okwagala ekiri mu mitima gyaffe, ekiri mu mutima gwo. Ekipimo ky'okwagala eri mulirwanaawo kikola kinene nnyo. Obutuukirivu bwaffe nga buli omu nga kino, buli omu obutuukirivu bwe. Mukama atugamba tubeere batuukirivu kubanga ne kitaffe naye mutuukirivu, mwoyo gw'atuwa naye mutuukirivu. Kino kye kiseera eky'obutasaagira mu bintu bya Katonda. Oyo yenna abitwala ng'ebyokusaaga, mazima ajja kutuulaawo agambe naye ffenna twafuna omukisa gwe gumu. Mukama ali mu kuyimusa abantu be, beera omu ku abo, munoonye ojja muzuula. Onaawulira otya nga omuntu gw'obadde osaba naye Mukama gwakozesa ebyo bye tutasomangako wadde mu Bayibuli? Kubanga mu kutandika abantu bajja biwakanya bagambe tekisoboka, kino kisoboka kitya, birabika bya bulimba, birabika bya bufuusa. Mujja biraba era mugenda biwulira, naye mpola mpola abantu bagenda kutambula amawanga n'amawanga bajje babeere ng'abajulizi, kubanga bo baabiwulirako, era nga ne Mwoyo Mutukuvu mu mutima gwabwe ajja kubabawo obukakafu nti ebyo bya Mukama era biva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyamagero bye tubadde tumanyidde, Mukama atutwala ku ddaala eriddako, kubanga ayagala okulaga ensi nti ddala gy'ali mulamu, era ku nsi eno ayinako abantu be, era bangi bajja kujja eri Mukama olw'eddaala Mukama lyagenda okulinyisa abantu bangi. Tutambulire mutuukirivu, tutambulire mu kwenenya, buli omu nga kinoomu. Totunuulira n'ogamba ffenna ng'ekkanisa, nedda. Ojja kuyimira mu maaso ga Katonda bw'omu. Musumba otajja kubaawo, ojja kubeera wekka. Muganda otagenda kubeerawo, muzadde otagenda kubeerawo, ogenda kubeera wekka mu maaso ga Katonda, ggwe ne Katonda. Igwe ne Katonda. Wabula tagenda gamba nti abaasabira mu kyaki egindi mujje muyimirire wano, nedda. Ajja kubuuza kimu, ani yamusinza mu mwoyo ne mu mazima? Era oyo amusinza mu mwoyo ne mu mazima, kuba mu mwoyo Mukama mwali, kuba naye mwoyo. Era olutandika okusinza mu mwoyo omusangayo. Teyalimba bwe yagamba nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye era azimanyi. Kino ekiseera kye tulimu kirungi nnyo, naye ng'ate kino ekiseera era n'omulabe Sitaani ali mu kulwana olutalo lwe olusembayo. Omulabe Sitaani ali mu kulwana olutalo lwe olusembayo. Omulabe Sitaani naye mwetegefu obutafiirwa mukisa gwonna. Gwe kasita omuwa omukisa gwonna omulabe Sitaani tagenda gufiirwa, agenda kukozesa omukisa ogwo. Mu kiseera kino Mukama by'atadde ku nsi, Mukama okubikulirwa kwatuwa kusukkuluma okumanya kwaffe n'amagezi gaffe, era akutuwa lwa kisa. Era Mwoyo Mutukuvu yatukulembera mu buli kimu. Oyo yenna ali ayagala okumanya Mukama, oyo yenna ayagala okukozesebwa mu nnaku zino ezisembayo, okusaba obulamu bwo bubeere bulamu bwa ssaala. Ekirala butuukirivu, obutuukirivu bwa buli kinoomu. Tokkiriza mulabe Sitaani kuleeta birowoozo mu mutima gwo, mu ndowooza yo, n'otandika okugamba ku nsi teri mutuukirivu, ekitegeeza tweyise nga bwe twagala ate oba tewali mutuukirivu. Ebyo ebirowoozo biva eri Sitaani. Ekkubo erigenda mu ggulu funda, abalizuula batono. Goberera ekkubo effunda, obutuukirivu, okwenenya. Ng'okyali ku nsi Mukama akuwa akakisa akeenenya. Ebintu byonna Mukama byagenda okukola mu nnaku zino ezisembayo, mu biseera bino ebisembayo, ekyama kigenda kubeera mu mutima gwo, kuba omutima gwo
weewali empuliziganya yo ne Mukama Katonda, kubanga mu mutima gwo Mukama ataddemu ebintu byonna eby'obwakabaka bwa Katonda, byonna abitadde mu mutima gwo byonna. Ekiseera eky'emirembe n'emirembe Mukama akitadde mu mutima gwo. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Mu mutima gwo Mukama mwatadde buli kimu, weewali ekyama mu mutima gwo. Ebintu byonna ebigenda okubeera ku nsi byojja okwewuunya ogambe naye bino gyebiri. Mukama waffe Yesu Kristo mwetegefu, kino kye kiseera ebyawandiikibwa bigenda kutuukirira. Tokkirizibwa, tofuba okulaba nti tokkiriza kuleka mabega. Kyoba omanya nti Mukama abaweereza be abatwala ku ddaala eriddako. Baayita mu madaala aga wansi bangi n'abakyagayitamu, ne bajja ne batuuka ku ddaala ery'okutukuzibwa. Okutukuzibwa ali mu kukomekkereza ayingire eddaala ery'obwakabaka bwa Katonda, eddaala erya eggulu nga liggule ku mutwe gwo, ly'eddaala lye tuli mu kuyingiramu awo. Tokkirizibwa kuleka mabega, kubanga ekigenda okubeerawo abantu bagenda kwawukana, ng'ekizibu kigenda kubeera kukukkiriza. Olw'ensonga bangi bagenda kuwakanya bagambe tekisoboka. Olw'okuwakanya okwo kubaawule. Oli alabe nga omuntu gw'abadde amanyi, gw'abadde alaba, gw'abadde atambula naye, gw'abadde ayogera naye, nga Mukama mukozesa okukola ekyamagero ng'okusabira omuntu eyafa emyaka 5 n'akomawo ku nsi ne bamusabira n'akomawo. Oli agambe nedda, ono si ye muntu gwe mbadde mmanyi, tekisoboka. Ekyo kibaawule. Agambe nedda, kirabika waliwo ebintu bibakozesaawo ebitali bituufu. Naye nga Mukama agenda okukola ebyamagero, kwegamba abantu bagenda kukyuka, bagenda kwawukana, kubanga Kristo agenda kujja mu ggwe eyeeteeseteese. Gwe obe nga tokyaliwo wabula ye nga yaliwo mu ggwe. Igwe ng'ofudde wabula nga oli mulamu mu ye. Olwo alyoka akola ebyo ebitasoboka, ensi byetalowoozangako, ebigenda okwawulaayawulamu abo abakkiriza, bisobole okwawula abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima n'abo abamusinza mu kuteebereza ne mu ndowooza zaabwe. Kubanga oyo yenna alina ekifaananyi mu ndowooza ye kyalowooza Katonda kyali ne byasobola okukola, agenda kusanga okusomozebwa kw'amaanyi, kubanga okukkiriza kwe kugenda kugezesebwa mu ngeri empya, mu ngeri ey'enjawulo. Okukkiriza kw'abangi kugenda kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo, ng'ebyamagero bye badde basuubira, bye badde bamanyi, ate Mukama agenda kukola ebisukkuluma. Simanyi na kyakulabirako kyenyinza kuwa nga oba kyamagero bwekiti ne bwekiti, kubanga bisukkulumira ddala endowooza zaffe, bisukkuluma kye tubadde tulowooza, kwega bisinga nga bye tuzze tumanyi, ng'ensi bwe tugiraba si bwe bigenda okubeera. Naye kwabo bokka abeeteeseteese, Mukama bagenda okwambaza ekyambalo ekyeru, era Mukama bagenda okukozesa. Naye ng'ate ensi ye egenda mu maaso n'ekizikiza n'okwonoona. Ensigo ya Katonda esimbiddwa mu mitima gy'abantu, naye tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yayogera akagero. Waliwo ensigo ezaagwa ku lwazi, waliwo ezaagwa ku ttaka eggimu, naye ensigo zino ziba zikula, omulabe n'ajja n'asimbamu amaggwa. Olwo ensigo zigenda okukulira ddala okuvaamu ebibala nga n'amaggwa nago gakuze. Era mu kiseera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo mu kagero ke yatulaga bulazi nti yalagira basooke baggyemu amaggwa. Mu kiseera ky'okukungula abagaba basooke baggyemu amaggwa, bagasibe wamu bagookye, olwo bajje batandika okukungula bino ebibala ebirungi. N'olwaleero emitima gyaffe gyaniriza era gifuna era gitegeera ekigambo kya Katonda mu ngeri ez'enjawulo.
waliwo abakifuna ne bakiteeka mu mitima gyabwe ne bakitambulirako, waliwo abakiraba ng'ebyokusaaga, waliwo abakiraba nti buli mubulizi bamanyi bizinesi, waliwo kwega buli omu akiraba mu ngeri ye. Naye igwe akitutte mu mutima gwo n'okiteekako ebirowoozo n'okikkiriza ne kikukyusa n'okifuula omutindo obulamu kwe butambulira, Mukama agenda kukozesa era agenda kweyoleka gy'oli. Kino kye kiseera kye tulimu, kino kye kiseera kye tulimu. Ne kino ekigambo kye tubaweereza kigenda kukyuka era ojja kwewunya, naye kirungi nti owuliddeko nti Mukama atulinyisa eddaala eriddako, kuba okuwakana kugenda kusukkuluma, okugesebwa kugenda kuba kungi mu kukkiriza kw'abantu, kubanga okubikkulira Mukama kwagenda otuwa bangi bagenda okuwa okubikkulirwa bagenda kwesigaliza, tebagenda kubuulira bantu. Olw'ensonga abantu bajja kuba tebeeteeseteese kuwuliriza ekyo, kuba bisukkuluma okumanya okw'abantu b'ensi, kusukkuluma amagezi g'ensi n'okumanya kw'ensi, kusingirawo ddala. Era ne Mukama waffe Yesu Kristo ebirala yennyini ayogera n'agamba ebyo byesigalize. Naye oyo yenna eyeeteeseteese Mukama agenda kweyoleka gy'oli. Bangi bagenda kulaba ebijja beewunyisa, bajja kuwulira ebintu ebigenda bakwasa obusungu, si lwakuba nti bijja kuba birina engeri gye bibakosaamu, naye bajja kuba nga balaba byawukana n'ekifaananyi kye balina ku Katonda nga bagamba nedda Katonda tayinza kwogera ekyo, Katonda tayinza kukola kino. Naye Katonda kino kye kiseera, kino kye kiseera. Okukkiriza kugenda gezesebwa mu ngeri empya. Tubeere beeteefuteefu ng'abaana bato, tubeere beeteefuteefu okuyiga, kuba omuntu ajja kuwulira ekintu kimu agambe nedda Katonda tayinza kwogera kintu bweki ne bwekiti, naye nga biva eri Mukama Katonda. Kati omulaba akozesa ekyo ajja omuntu kumulamwa ewokka okukkiriza omuntu awakanye, naye nga lyeddaala lyetunaaba tutuuseeko, lyeddaala lyetunaaba tutuuseeko. Bangi bagenda kusabirwa bazuukire bave mu ntaana nga Mukama we yasabira Lazarus, bave mu ntaana nga baafa emyaka mingi. Abantu b'ensi bagenda kulaba abantu bannaabwe nga batambula n'empologoma n'engo n'ebisolo bye tubadde tulowooza nti ebyo obirabako biruma bulumi bantu, kubanga wagenda kubeerawo obutebenkevu mu mwoyo eri abo abanaaba mbaziddwa ekyambalo ekyeru. Wagenda kubanga ebintu ebiri physical ne spiritual nga byonna bo babiraba nga biri wamu, nga Mukama kwegamba ng'amaaso gaabwe ge maaso ga Kristo, engalo zaabwe ze za Kristo, ebigere omubiri gwabwe ekintu kye boogera nga kye kya Kristo. Kati ensi tejja bamanya, naye egenda kuba yeewuunya, egenda kwewuunya, naye nga tekyawandiikibwa era bigenda kutuukirira. Oyo yenna eyeeteeseteese Mukama agenda mukozesa, oyo yenna eyeeteeseteese Mukama agenda mukozesa, era nga bangi ababuulizi b'enjiri Mukama agenda balinyisa abateeke ku ddaala eriddako, kubanga kino ekiseera kye tuyiseemu kya kutukuzibwa, naye ekiseera ky'okutukuzibwa kiri mu kukomekkerezebwa. Mukama batwale ku ddaala eriddako eri obwakabaka bwa Katonda okubeera ku nsi nga we kiri mu ggulu. Tujjukire Saala Mukama gye yatuyigiriza nga tusaba tugamba obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe ku nsi nga ebiri mu ggulu. Mu ggulu Mukama kyayogera kye kibeerawo, era bye tulaba wano ku nsi bingi si we biri mu ggulu, naye ekiseera kye kino byayagala bigenda kukolebwa ku nsi nga ebiri mu ggulu. Byayagala bigenda kukolebwa ku nsi nga ebiri mu ggulu. Y'ensonga lwaki Mukama agenda kwambaza bangi ekyambalo ekyeru, kubanga bwe bwakabaka bwa Katonda mu ggulu obw'ekitangaala, emibiri gyabwe myeru gyakayakana, kitangaala kye kigenda okubeera ku nsi. Abalaba mu mwoyo bagenda kuba balaba bulungi ekigenda mu maaso,
so ng'omulabe sitaani agenda kwewalira ddala abantu abambaziddwa ekyambalo ekyeru kubanga bajja kubaako omuliro, naye ng'ekibi kyo kigenda kweyongera ku nsi, obwononefu, enzikiza egenda kukwatira ddala ku nsi. Y'ensonga lwaki Mukama bangi agenda kuba aguddewo eggulu ku mitwe gyabwe, bo abo balina enkolagana naye nga bafuna butereevu, enkolagana okuva mu ggulu, obuyambi, empuliziganya. So nga ensi yo egenda kgenda mu maaso n'obwononefu, naye ng'ate newankubadde enzikiza egenda kuba ku nsi, tegenda kusinga kisa kya Katonda, kitiibwa kya Katonda kigenda kubeera ku nsi. Oyo yenna yeeteeseteese, Mukama agenda kukozesa obutuukirivu, okusaba, byebyokulwanyisa ebigenda okuwanguza. Obutuukirivu, okusaba, okwenenya singa oba okoze ensobi, okwenenya oyatula ebibi ebyo. W'omala obyatula mu mutima gwo n'obyatula ne mu kamwako, ate n'omalirira okuva ku makubo ago n'ogaviirako ddala, kubanga ekibi we kitubeeramu mu mwoyo, mu nsi y'omwoyo, ekibi kirina langi, kirina kkala gye kikola. Kati dimoni we ziba zitambula kuno ku nsi, zo zinoonya kkala eyo, zinoonya ekibi, kuba ekibi we kitubeeramu, ekibi sitaani, kikula kya sitaani. Kati we kitubeeramu kirina kkala gye kikola, kirina eddoboozi lye kikola mu nsi y'omwoyo. Kati zo dimoni zigenda zinoonya ekyo kibi, kubanga ekyo ekibi, lwaki dimoni zikyagala? Ekyo ekibi gwe mulyango ogukkiriza dimoni okuyingira mu muntu. Kati fwe tutenenya ekibi ne kitubeeramu, egyo giba miryango egikkiriza dimoni ne ziyingira mu ffe. Ebintu byonna ebibeerawo ku nsi ne bikosa abantu, ne bakaaba, ne badda ku kino, ne beeraliikirira, giba miryango ffe kennyini gye tuggulawo sitaani n'ayingira mu bulamu bwaffe. Kiba kibi kye tuba tukwese mu mutima. Ekiseera kino kye tulimu mu nsi y'omwoyo kirungi nnyo. Mukama ali mu kuyimusa abantu ab'enjawulo. Mukama ali mutuwa okubikkulirwa okulungi, okusanyusa okw'enjawulo, naye eri abo bokka abeeteeseteese. We tuneeteekateeka Mukama agenda tukozesa. Kino kye kiseera eky'obutayogera bwogezi ku mumwa nti ndi mulokole oba ndi mukristaayo. Ebyo kati biweddewo, era nga tonnakimanya nti biweddewo, ogenda kwekanga bwekanzi ng'ebyamagero ebiriwo n'okubikkulirwa nga bye byawandiikibwa mu Bayibuli nga bye biriwo, era ojja kutegeera nti banna ekirabika bandesse. Kirabika Mukama abutute ku ddaala eriddako nga nze sinnaba. Buli yeeteeseteese Mukama agenda mukozesa, naye ng'ate oyo anaaba teeseteese, embeera ejja okuba ku nsi tejja kuba nnyangu nnyo, kubanga tegenda kusigala kye kimu. Y'ensonga lwaki Mukama bangi agenda bambaza ekyambalo ekyeru. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye. Okutambulira mu butuukirivu kubeera kuwuliriza ddoboozi mu mutima gwo Mukama ky'aggamba mu Mwoyo Mutukuvu, kubanga eyo gy'otandikira okuwulira eddoboozi lye. Buli kiseera n'ogamba mu mutima gwo, naye kati Mukama ayagala nkole ki mu kiseera kino? Ekyokuddamu Mukama gye kiteeka mu mutima gwo otegeere oba kyokola kikyamu, oba wooli weetaaga kuvaawo, oba weetaaga genda ofukamira osabe ku ssaawa eyo. Eyo enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu gyetandikira ng'ogenda omwewa, obeerawo omulaga nti kwegamba oyagala okuwulira eddoboozi lye. Eyo gyetandikira Mukama nga tannatandika na kuwa kubikkulirwa kigambo ku kigambo. Eyo gye kitandikira mpola mpola, ogenda omutima gwo ogumanyiiza, nga buli kimu ky'okola weebuuza muli, naye kino kyenkola kyekisaanidde mu maaso ga Katonda, kyenjogera kyekisaanidde? Waakiri beera omuntu atalina mikwano, naye kola ebya Mukama by'ayagala, kuba gye tukoma okwagala emikwano, gye tujja okwagala okusanyusa emikwano. Mu kwagala okusanyusa emikwano tukole Katonda by'atayagala, kubanga bangi omulabe sitaani abakosezza ensobi olw'okwagala okusanyusa abatwetoolodde, olw'okwagala okusanyusa ebiseera bingi n'okwagala okusanyusa abasumba baffe. Sitaani n'atukema ne tukolera ddala ebintu ebikyamu olw'okutya okuswalamu nga tugamba banne banaagamba ki?
omusumba ne bwagamba okukola ekintu ekikyamu kyomanyi mu mutima gwo tekisaanidde mu maaso ga Katonda, naye mulingo ga omusumba anaalaba atya? N'okola ekintu nga mu mutima gw'okimanyi mu maaso ga Katonda tekisaanidde, kati olwo oba osinza muntu. Naye bw'onaamala okufuna Mukama waffe Yesu Kristo munda mu ggwe n'ofuna enkolagana naye, wano ku nsi oba tokyalina kirala kye weegomba, kubanga kyosooka okumanya nti enkolagana Yesu Kristo ekkusa. Buli lwobako ky'owulidde okuva gy'ali okkuta, so nga ebintu bya kuno ku nsi gy'okoma obifuna gy'okoma okubyagala teri kukkuta. Kakitegeeza obanga agoba ekintu, obanga agoba empewo, kubanga gy'okoma okufuna gy'okoma okwagala, gy'okoma okufuna gy'okoma okwagala. Kakitegeeza oba ogenda kubeera n'obutali bumativu obutagenda koma. Tutambulire mubutukirivu n'okwenenya. Ekisa ekiri ku nsi kyanjawulo mu kiseera kino, kyanjawulo. Ebyawandiikibwa bangi balinze bagamba banne bigenda kusookera mu nsi ki. Waliwo nali mpulizaako omuweereza wa Katonda omu ng'ayogera n'agamba ye ali bulindala abeera awuliriza alabe oba abo abawandiikibwako batandise okweyoleka ku nsi. Ye yagamba nze mbeera bulindala nga mpuliriza oba kati oba batandise okweyoleka ku nsi, kubanga amanyi ekiseera kye kino. Ate Mukama tagenda kuleeta bantu bapya nti bagenda wabula gwe eyeeteeseteese Mukama gwagenda okuteeka ku ddaala eriddako. Mukama bakuume, baagala nnyo.